Chi Uganda kineno kituvuga speed chokala batene mathake wayongera ka speed yako Uganda kwetuvugira naye ate nagattako ka speed ke abantu bangi bewunyiza olubuto lwavudde mu ggulu ne lugwa ku mathake lwavudde wa kozi ngambe lwavudde mu ggulu ne lugwa ku mathake kati ate ombera mbuliza kimbu lwavudde wa amanye dozi bamtem SMX representing straight out SMX media and SMX media tubane updates buli lunaku buli saa tukyali mu celebration ezokubera ntinya mukama katonda yabadde mulungi gye tunne tuweza aba subscribers emitwalo 10 kati gwalaba story eno nga gwe munono gwo gusose obanga tu subscribing nga ku SMX media ekyo kibera kikulaga timbu SMX media emu ku YouTube channel wano mugwange lya Uganda ezili legit nera abantu zebesiga so kamusabe nawo subscribing wano ku SMX media oleme kubera ngo missing updates ekikulu kyaffe wano ku SMX media stories affe tuziconverting data waleme kubera nga agenda mungi so kamusabe nawo subscribing oleme kubera ngo missing updates oba oleme kubera ngo ova ku mugendo oba oleme kubera nga ova ku bajita batya kingdom obwakabaka bwa SMX media kubanga wanene ba subscribers baffe tubayita ba SMX kings oba ba queens so bunene bwakabaka bulamba kujukiza banafa aba Peleska accessories and spare parts basangibwawo ekireka ku Sentinel bank otuka okube ku namba z'essimu zaabwawo ekizibu kyonna kyonna eky'emmotoka bayino bote bakolako bimumbu ffe tukanika nedda bakola wiring buli kimu ekyetaagisa ku mmotoka garage kifudde spare parts yena bamulina naye ate ng'ekisinga okubeera ekikulu bannange bapimpinga emmotoka decorating oba baji making semana kumanya abasajja batuning emmotoka neyefuula ekyeyagaza basangibwawo ekireka ku Sentinel bank otuuka bakwire ku namba z'essimu zolabawo ku screen either MTN oba ya Airtel ate nenkwanjulira ne bannaffe ababasalima Harbor Research Center bagambe bazze okubeera nga bamakinga obulamu aba SMX media subscribers obulungi muleme kubeera nga muffe endwadde pressure candida alusa infections esinga okubeera nga zitawanya abaana naddala oba abantu mu myaka gyaffe gy'ekivubuka toilet ze tukozesa ate bikyoseyibwa eno wansi nedda bo bazze okubeera nga dagala lyabwe ate nga lya abo 100% balina akadagala akasala omugejjo bino mbuto ate oli muwala muto kibuto kiyiseemu jini tekutuuka no bakalina ate nawayagala okubeera ng'ogejjamu eddagala balina akaffe ba SMX media kings omusajja alina kamani power plus bannange gwe SMX media subscriber wenna nga tokagezangako wadde ng'oli bulungi omanyi abantu abamu baswala nofiireyo kimugunyu nedda leka ba SMX queens kulema kuddukako mwana wattu genda obagambe tuweeyo kalika SMX media ke yatugambye akabasajja ka man power plus ojja kukomawo nebaza oluvannyuma ate abakyala bagala ogenda ku River Nile ya rabbi basalima bakikoze bo bagambye bazze kubeera ng'ezo ensonga baziyisaamu buyisa basangibwawo enansana ku masitowa otuuka osobola bakubira ku namba y'essimu eri 0752414445 oba sekyogenda ennakukwero ku research center oba balisaidi zeyegayaza osobola ogenda ennakukwero otuuka ennakukwero n'obakubira nekweyo enamba y'essimu n'abajja bakulagirira watuufu osobola okubeera nga weefunira eddagala munnange olubuto lwe twabaddeko nga tuli mu kwebuuza olubuto lwavudde mu ggulu ne lugwa ono omwana ayagala kwefuula Maria Magdalena Mary si Maria Magdalena bannange ebintu binene ngenda bi confusing kale eyo tuveeyo mu Bayibuli kubanga nyinza obuta Mary bamuyita Mary Maria eyo tuveeyo kale olubuto olw'okuzaala Yesu kijjukire lwali lwa Mwoyo Mutukuvu yali talabanga ku musajja yenna eyo tuveeyo naye olubuto lwa Mathake munnange ebifaananyi twagenza okulaba ebifaananyi nga bitukubyeko naga ngoyaga tukola zi surprise atako kimanyi wano mu Uganda ba celebrity basobola okulwaza pressure mu ggwanga lya Uganda ba celebrity bakulwaza pressure bokka engeri gye bakolamu ebintu byabwe ogenda olaba bannange pressure zikubye bakubuuza obadde ki Mathake olubuto lwavuddewo olwoma guno tukubako surprise notatugamba mbu olubuto luno luli mukula naye mwana wattu engeri wa subscribing wano ku SMX media nzidde okubeera nga clarifying ensonga eno nti Mathake ekituufu tali lubuto twandikitwala modo omusajja waffe olubuto lwa Lil Nas oli yazaala album omusajja yafuna olubuto oba tukitwalire mu category eyo kubanga nabiri tebyali real tebyali bya lili so nene wa Mathake gamazima kiri nti ali mu kubeera nga azanya film Mathake muzanyi mulungi nnyo muzanyi wa film mulungi nnyo na Uganda omanyi obuzibu ozanyi wogamba mbo omuntu muzanyi wa film mulungi omuntu ayinza okitekinga naye ogattako muzanyi wa binna Uganda omuntu amanyi nga gabeera nga agamugwamu okitegedde naye ate nga firimu ezizanyiddwa ffe ba locals wanene mu ggwanga erya Uganda oba ba natives oba
ba natives abantu ababeera mu ggwanga lya Uganda bye binnauganda okitegedde oba kifaanana kiti oba kifaanana kitya munange bye binnauganda so muzanyi wa binnauganda mulungi nnyo era nga kirabika ngeno firimu bali mu kubeera nga bakola episodes eziddako omanyi tewasema mulaba mu kyaddala yes nga featuringa mu kyaddala era firimu kalungi nnyo naddala ku bavubuka osaanidde okubeera ng'okalaba ka firimu ka kyaddala kalungi so neno nayo firimu either eri mu kyaddala o episodes eziddako oba nga waliwo firimu endala gyali mu kubeera ng'akwasaganya ekimu ku byo naye nga Mathake tali lubuto nedda akonkaganye tukabuuse ku SMX Media tugambye kibuzeemu ekyo kiganye Mathake kubanga recently akapostinga ebifaananyi ng'ali okay nanga tali lubuto naye mwabatera okubeera nga bamufollowinga ne video bwe naye si lwali okay tali lubuto ku TikTok nga tumula maama olubuto lujjebuze singa wetuto twali tuzifuna bannange singa twafa dda zi pressure kubanga ne Rema Namakula bannange tolinze lwa Rema Namakula gwate munange tugambe ki golubuto okuva eri mubanga ne mutusulako busuzi muno tutwala process by process naye mwe si kuva eri buvi mujja tulwaza pressure mu Uganda ba celebrity ba wano mujja tulwaza pressure okitegeera tuli kutugira bugizi bulubuto ebya sendi twabira byo byatwala process by process ebintu ne biggwa okujjako ne Josted naye yatuwa surprise attack kate tuveemu emitima ogenda okulaba kifaananyi nga kirumyeyo ate n'omusajja surprise tebera y'amaanyi nnyo nga ku mukazi pressure ziyinza obutakuba nnyo ng'olabye ebifaananyi by'omusajja mbu azadde than eby'omukazi okugamba mbu azadde neera watu n'atuterayo yani awo omulala yatuwa surprise Juliana kate pressure zitukube ojja tukubisa pressure tugende mu basalima okugula ate eddagala lya pressure okitegeera ate nga sobola okwekumanga tetulwadde pressure naye nga ne Juliana naye watu yatukuba ka surprise ekintu ne kirumawo so n'abalala bwe batukatufuna surprise ataka nga 3 mu mwaka olubaya tugenda kulwala pressure nedda mutuvuge mpola ka speed ke mutuvugirako kasuse naye ng'ekituufu kiri nti Mathake tali lubuto okusinziira ku bifaananyi byazenga alaga oba portrayinga kiragambo tali lubuto wano ku SMX Media ffe tutwe clarifyinga ensonga amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media obeera agadde story yaffe gye tukoze kamusabe bambe subscribing ano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejja tugikoya naye ng'ekisinga okubeera ekikulu story zaffe wano ku SMX Media tuzikombatinga enzibeera nga ziwewuka data waleme kubeera ng'agenda mungi so bameka nkusaba subscribing tojja kweyangu missing updates naddala nga zino